po jako akawuwo. Ku ssaawa 4:30 olunaku olwaleero ttiimu y'omutendesi Thomas Tuchel ya Chelsea ku kisaawe kyabwe kya Stamford Bridge bagenda kuzannya ne Brighton nga Chelsea banoonya okuddayo ku ntikko ya table. Man City gye yabawanula nga bwe twogerera bino bali mu kifo kya kusatu n'obubonero 41 mu mipiira 19. Brighton bo bali mu kya 11 mu mipiira 17 nga balinamu obubonero 23. Ate mupiira omulala ku ssaawa 5:15 Manchester City ekulembedde table mu kiseera kino n'obubonero 47 bagenda kuzannya Brentford abali mu kifo ekye-14 n'obubonero 20 mu mipiira 17. Ate olunaku olw'enkya Manchester United bakudda mu nsiike bwe banaaba nga bazannya ne Burnley ku ssaawa 5:30 ng'omupiira ogwasembyeyo Man U yagudde maliri ne Newcastle goal 1-1 n'esibira mu kifo ekyokutaano n'obubonero 28 mu mipiira 17.